Tutandikidde ate ku kasozi wane Kampala mukadde awali ekitebe ky'abayisiraamu ku muzikiti gwa Old Kampala. Eno nno ewalabiseeyo ekiwayi ekirese ebiwandiiko ebiva mu kkooti nga bagamba nti omukulembeze w'omuzikiti guno Sheikh Ramadan Mubajje agobeddwa ku bukulembeze okutuuka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno. Bano bongedde ne bamukanda okuwembalira emyaka 22 gy'amaze ku bukulembeze n'okuwa ebintu by'obusiraamu gye biri. Embeera essibye ya bunkenke ku kitebe ky'abasiraamu ku kasozi Kampala mukadde abamu bwe bagaaniddwa okuyingira mu swala. Wabaddewo abaleese ekiwandiiko ekiva mu kkooti za Uganda ekibagaana okukulembera abasiraamu nga bagenderedde Sheikh Shaban Ramadan Mubajje okutuuka nga 27 January 2023. Bebawaabidde bali Uganda Muslim Supreme Council owokubiri His Eminence Sheikh Shaban Ramadan Mubajje ayawaabye tulina namba omu Hassan basajja balaba. Embeera essibye ya bunkenke ku kitebe ky'abasiraamu ku Kampala mukadde abamu bwe bagaaniddwa okuyingira mu swala. Enyingi olwokubanga masigidi tumanyi nti kyekifo omuntu kyonna kyonna kyasobola ogendamu naawumuliramu oba n'asaajayo sunna obeera akabbi. For instance nga leero lwakuna abantu abasinga tuba tusiibye ng'ojja okukola ku masigidi ibaada naye kati saawa zino bulijjo embeera bujjo tujjawo olwokuna nga tuyingira nitusaala situmanyi lwaki batugambye okuyingira. Poliisi eyungudde abasajja baayo abawanvu n'abampimpi okukuuma emirembe ku muzikiti ogwa Kampala mukadde nga tebakkiriza ayingira. Waliwo abalabiddwako nga basikaasikanya omukuumi abadde ku mulyango nga baagala okuyingira. Obwedda abasiraamu bagumbye awo nga beewuunya embeera okutuusa atumiddwa kkooti bwazze n'ababuulira ekituufu. Nafunye ekiwandiiko kya kkooti okuva mu kkooti eMengo nga kiyimirizza Mufti Mubajje ne Uganda Muslim Supreme Council obutaddamu kukola mulimu gwonna. Abasiraamu abakkiriziddwa okutwala ekiwandiiko bannyonnyodde lwaki beefuulidde omukulembeze waabwe. Tulina kubanga tulondera mu gundi nga tulonda mu kabokisi nga akaluko ka kyama. Ekitwewuunya okuba nti ekintu ekyo kyasobola okukola mu kulonda chairman nate ne kitakola ku kulonda kati nga deputy chairman. Kubanga deputy chairman ate kwali kusimba mugongo. Ffe ababaka abakiikirira obusiraamu mu ggwanga lyonna ne mufti ne tuva ku mateeka nga bye tukola tebitambulira ku mateeka. Mufti n'ayimirira n'alangirira nga bw'agobye electoral commission n'abannamawulire n'abagoba. Kamaffe chairman basajja balaba n'amuteeka ebbali. Naye nga tutende court order evudde mu kkooti eweebwa ekitiibwa. Naga tatuwambula lya kkooti ebyo saa kumanya kati nze akola ebyokulonda nze agenda okulayiza nze agenda byonna n'abikola. Baagala Sheikh Mubajje abawe embalirira ey'emyaka 22 gy'amaze mu bukulembeze nawe ebyobugagga byabwe gye biri. Gavumenti ya Uganda ekulembera mukama wange Yoweri Kaguta Museveni yatuwa billions 2 n'ekitundu ziteeketeeke constitution ennungi ziteeketeeke n'okulonda okw'emiki. Njagala otubuuze His Eminence esente ezatuweebwa zakola mulimo ki? Eno limbo y'entinda yatundibwa mu 2016 era yatundibwa Mufti. Swabu Mazu Abdu munnamateeka w'abawaabidde Sheikh Mubajje agamba nti ekiseera kino si wakukkirizibwa kuba ku mikolo gyonna nga Mufti. Bayimirizibwa obutaddamu kukola function yonna, obutaddamu kukola activities zonna, obutaddamu kukola any official duties on behalf of Uganda Muslim Council. Emisango gye bamuvunaana mulimu okuziimula ekiragiro kya kkooti eyali eyimiriza okulonda mu kusooka okugoba abakulembeze abamu ku kitebe nga teyeebuuziza ku lukiiko n'emirala. Byassali Hakim, Sorot TV, Omunyo.